Zabbuli essula 13. Okutendereza okwagala kwa Katonda okwolubeerera. Weebaze Mukama ggwe emmeeme yange, ne byonna ebiri munda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama ggwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Asonyiwa ebikolwa byo ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna. Anunula obulamu bwo buleme okuzikirira, akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okungi. Akussa akamwa ko ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'obw'empungu. Mukama akola eby'obutuukirivu, asala emisango mu mazima olw'abo bonna abajoogebwa. Yamanyisa Musa amakubo ge n'ebikolwa bye eri abaana ba Isirayiri. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusonyiwa okungi. Taanenyenga ennaku zonna, so taabenga na busungu mirembe gyonna. Tatukoze ng'ebibi byaffe bwe biri, so tatusasudde ng'ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri. Kuba eggulu nga bwe liri waggulu okusinga ensi, n'okusaasira kwe bwe kuli okungi bwe kutyo eri abo abamutya. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala, bw'atyo bw'atuggyako ebyonoono byaffe ne bitubeera wala. Nga kitaawe w'abaana bw'asaasira abaana be, ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya. Kubanga amanyi omubiri gwaffe bwe gwakolebwa, ajjukira nga ffe tuli nfuufu. Omuntu ennaku ze ziri ng'omuddo, ng'ekimuli eky'omu nsiko bw'ayera bw'atyo. Kubanga empewo zikikuntako ne kiba nga kigenze, n'ekifo kyakyo tekiri kimanya nate. Naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya, n'obutuukirivu bwe eri abaana b'abaana, eri abo abakwata endagaano ye n'eri abo abajjukira ebiragiro bye okubikola. Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Mumwebaze Mukama mmwe bamalayika be, mmwe abazira ab'amaanyi, abatuukiriza by'alagira, nga muwulira eddoboozi ery'ekigambo kye. Mumwebaze Mukama mmwe mwenna eggye lye, abaweereza be abakola by'ayagala. Mumwebaze Mukama mmwe mwenna emirimu gye, mu bifo byonna by'afugiramu. Weebaze Mukama ggwe emmeeme yange.